ate gwe bw'ogamba nti bakusosola Abanyarwanda bava mu nsi abantu abali Rwanda babayita bati baba Abanyarwanda wabeera nga ne bakusosodde si wammwe Ddayo wammwe yagamba munna Uganda ebintu bino ekigambo kyakulembeza nimbasagala nnyo kudisikasinga ku mwami Gashumba Frank bantu bagamba mbodda kuno n'otandika okwefumbafumba nabo beefumbi abakomentinga nga mutuvuma muli ku TikTok fete bituluma mumusigaza butategeera bwammwe na butafumitiza bwammwe bannange mwebase nnyo mwandizukuse erudde eno katonga jjula abaana ba Buganda abaana b'embuga era abaana ba Uganda mama tuli ku kabaate nkabira bazaala twazadde biswambazi omusaayi gwa Buganda omusaayi gw'embuga omusaayi gwa Uganda Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spre mu ddagala egganda bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera weewaawo mwebale kubeera nga nate mukomyewo okutweyungako yonna gye musinziira okugoberera omukutu guno ogwa SK Media abalabira emitala w'amayanja abalabira ebuwarabu abalabira ebulaayi eyo yonna bannange mwebale mutukola bulungi nnyo naffe tugamba tetujja kujja okwo tujja kusigala tubaleetera ebyo ebibanyumira batuwadde comments ennungi ku nsonga za mukwano gwange Omulangira era Ssaalongo Nakibinge mwebale nnyo nate tukomyewo naye waali tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi abadde nno yatambulamu naye kababuuzeeko n'oluvannyuma amala tubuulire biki ebibaddeeyo gye tutali abakulu batugamba ki n'okutulambika mu nsonga ezitali zimu ezikwatira ddala ku Bwakabaka obwa Buganda ne Uganda ndowooza okutwalira awamu ssebo Ssaalongo Omulangira Obwakabaka obutaliiwo mbalamusizaako nnyo mwenna abazze batugoberera abagoberera SK kiggwayo kitya era linnya lyange Solomon Kaweesa Media nga tukimaze maama wange omulungi mukyala nabyo nga nkulamusizaako nnyo abaana bange abambejja n'abalangira babiri mumbejja nkulamusizaako nnyo Nakato mwana wange omumbejja Waswa n'Ekigongo nayanja mwena mbalamusizaako nnyo basebo abambejja n'abalangira mwena mbalamusizaako nnyo bannalinnya ne bannamasole wadde bannalinnya abamu tebakola nsonga ebafuula ekyo tebagenda bululu kufuuka bannalinnya naye abo basobola okutuukiriza ensonga zammwe zibakakasa mu bannalinnya mbalamusizaako nnyo bannamasole mwenna gye muli abakwatagana n'olulyo olulangira nammwe bannamasole abatuzaala maama wange namuliro nkulamusizaako nnyo abambejja mwenna nzikatiriza ne bamaama maama wange abeddira ekkobe aboolugave maama wange Saala nkwano nkulamusizaako nnyo maama wange Nabulu mwena no bamazeebe bangi nno maama ekikanga maama wange Jenisuti sebo omumbejja n'amatovu bazikulu ba Kabaka Winyi mbalamusizaako nnyo mwenna gye muli maama wange Juliet Mbanga maama wange Aliet mwenna gye muli embagase mukoddomi wange Vincent Sempijja Sekite mukoddomi wange Saamu mwenna bannange oba nkole kikuba bangi ate nga
family yeyo sebo tabamalayo joli kulamusizaako nnyo kitange atera muzeyi waffe mukulu Sebutinde mumanyi yali ku alternative era nkwebaza wabala emirimu gyonna gitambuza obunyigo na alternative okulaba nti namusaba namugagira otambuza ate nze nengenda mu nsonga z'abajjajjange ate ngenze okudda tompadde nakafaasi tompadde nakafaasi kunoonya abaganda bange mikwano gyange abanywanyi b'emikago negatte ku muzeyi wange mukulu Sebutinde Apollo tusobole okutambuza ensonga zino eyo bandoozi oba tulisinkana kima ne tutuula ate ne tuba mu maaso ga kamera ya alternative n'obeerawo mukulu Sebutinde n'abawo nembaawo n'oletayo nemulala netuzitta nyoza okweta mwami Kasuku Kasuku erinnya lye yaani Kasuku erinnya ye Katende walugave kujja wange mulamba munange nkulamusizaako nnyo mukulu Katende kujja wange waliwo akatambi ke nalabye kujja wange omukulu Misaki Semakula oba Semakula Misaki nkulamusizaako nnyo yabadde ayogeza bulumi bwereere omukulu Semakula Misaki ng'agamba ki waliwo ekifo ekimu saategedde oba kyansi kiki yalambula nasinga n'ebyobuwangwa nga biteredde bulungi oba nagamba mulabye bano bakuumye ebyabwe n'olaba nga bambi obulumi alina bungi nkulamusizaako nnyo mukulu Semakula Misaki webala okuweereza webala okuwabula bandandaganya obutambi bwo ebirowoozo byo byonna byonna bwaba birita ku mikutu gino olabya dda nga muntu akuze tannaba kutuulula omutakula myaka akula ndowooza ng'ebirowoozo bye birungi byegombesa neyaga nti ne mu nnyimba obiwulira ekyennyimba mbadde sikisebo ojja kunsonyiwa kojja wange ekyennyimba mbadde sikitaamu sikigenzeemu nnyo ayimbira ddala bulungi ennyimba ezigasa nkimanyi mpozi ate wadde kojja wange n'omutakubira engoma nokola ki nozina waliwo oluyimba lwanyumiranga ennyo njagala nyimbira omutanda gwera yimbira si ensonga naye oluyimba lwali lulungi nnyo naye okwagala n'agamba nti ndi Muganda nakabala ndi Muganda geregere nedda sebo kojja wange omukulu Semakula Misaki oli Muganda wa nnono oli Muganda wa nnono bajjajjaffe ab'olugave muli Baganda ba nnono temuli ba Uganda wawu temuli bawasu bannakabala Baganda ba nnono bazzukulu ba Kabaka Mukasa Essese ate era bazzukulu bajjajjaffe Kintu wadde tonnaba kumbuuza lwaki mugambye ekintu ekyo nti badde ngenda kiyisaawo kulwa kojja wange Semakula Misaki ne mukulu Kasuku ne Kasuku obadde mu kutabaala kirabika bye wakomyewo nabyo bingi ebyasinze obungi obadde wayya abantu tubabuulire gy'otabaali nasituka nalina ensonga endala zinali ngenderedde naye nempitirako otabo nendikuba ku Sango B nga nze neebuuza bwe kiba nga Katikkiro eyagobwa sijja gamba nti yawummula omukulu Mulika Ddaani sebo nkulamusizaako nnyo bwe kiba nga ekyapa kya Sango B nasigala nkyebuuza ekintu ekyo ate kyatuuka kitya ewa Museveni wagamba yakinunula watunyumizaako yakirekayo era yakirekayo emmengo nakirekayo emmengo ninga neebuuza kubanga nze jjajjange bamweyana simuwayiriza atali bamweyana ono wabano bamubamu jjajjange omutonde bamweyana yaŋŋamba nti genda oyiteko ku ttaka eryo era nempuliza obubaka bwa jjajjange nempitirayo naye naŋŋamba nti mayiga yakwata ekyapa ekyo ffe tubeerawo ng'oyogera ebintu yo bo babuyita buleereetu bwammwe tubeerawo ng'oyogere ne kankubuulire yes bwe kiba nga omukulu Mulika Ddaani Katikkiro yawummula ekyapa ekyo kituufu yakirekayo anti munaye bajja gamba nti katukitwale nti ndebula katwale nti yawummula ekyapa kituufu yakirekayo emmengo naye mayiga nakwata ekyapa ekyo n'akiwa pulezidenti wammwe Yoweri Kaguta Museveni bujulizi kyobuliwo nti ekyapa abali emmengo bangi bakigwe ŋŋambye kati bwe kiba nga yakirekayo yali Katikkiro kale ate bana ba Buganda Body baali kiwaddeyo nagamba nti waliwo endagaano eyakolebwa mu mwaka gwa 2013 endagaano egasamala okukolebwa wakati wa Mengo ne Central Government oba wakati wa Museveni ne Yoweri Kaguta Museveni ettaka Ronald Mwenda Mutebi ne Yoweri Kaguta Museveni ettaka ly'Obwakabaka ettaka lya Buganda lyatandika okugenda lityo
era yensonga lwaki mutabanyi wange juzi nawulira agamba nti ono naye wanaamala okuzannyira oli wentebe emizannyo gye ajja asobola okuvaayo emmengo naye kati si kyangu kukola ki kuvaayo. Ettaka eryo jjajjange yaŋŋamba nti bw'obala sikweya mayiro emu erimu yika 640 ziri sikweya mayiro 557 bw'obala yika 640 emirundi 557 waba wanene byalo na byalo. Era bwe nalinda ntumye ettaka eryo natuukayo nga nono omusajja eyafa atayogera ye sekandi faamu ye ekitundu ekimu kyakwata ku Sangobbe. Sekandi waliwo eyafa gwe simanyi. Nze manyi nti omufu yatayogera ate yagamba takola ki tayogera Buganda buli kimu bakigikoze naye yagamba tamala gakola ki kati nze mba manyi nti kyasengejja nsonga. Ettaka eryo yatwalako ekitundu naye kyasinga okuneewuunyisa n'omuntu ono gwe bali bawadde erubowa azimbewo eddwaliro yatwalako bamuwako mayiro 6 ate nga zaaki agenda kulimirayo ddagala lya kutujjanjaba. era olwo eddwaliro lyatandikibwawo awo naye nga siddene nga lino lyali bakoze eki mumanyi bino ebya RC center byammwe sibimanyi siri ya gavumenti nteebereza okuba nti ettaka ly'Esangobbe nalitambulako ekitundu kiwanvu nnyo 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 nnyo. Ekyasinga okuneewuunyisa kwe osangako omuntu nga ali ku mayiro nga 3 nafunawo jjajjange omu ataali mulya mmere n'omukulu omu gwe nazisinkana nentambulako naye nandaga ebintu ebyo ng'ali ku mayiro 3 zeyika nga 108 oba 108 nezigwamu naye nga ne bamugamba nti wasize oti atasobola kuddamu olina genda mu lulimi luno olw'eno eno ewaffe amu naye nange bangabayo omanya abalabi bammwe bo bw'oyogera ku nsonga nga tekwatagana ndowooza ye ng'akugabayo eno ewaffe e Rwanda gye bangaba eyo nga be baliko nga ne bwemubuuza nti wasize oti atasobola kukola ki tasobola kukwanukula naye nga ali ku mayiro 3 naye nga ddako ente nga 15 oba 2 walioko n'omugga azigoba mpolampola. Kituufu. Nengenda nga mbuuza bano bajja nti bano bamazeko emyaka 10 bava Tanzania bano ba myaka emeka nti bano ba 6 bano be3 bonna bali ku ttaka ly'Esangobbe ate era n'essaawa nga 4 ez'ekiro ku 5 waliwo ente ezaaleetebwanga era nazo nga ziriko baamagye kuba te n'abasinga ne bamazeko emyaka nga 215 naba tebabagobayo ate bwabagoba obaleete ente endala ate nga ente ezo ziriko n'amagye. Kale kyekyo kyasobola okugamba ekiri Esangobbe kyekiri ku ttaka ly'omuwulira ery'Esangobbe bano gye bagamba nti kyebagenda ozimba ekitebe ky'abataka ekitebe ky'abataka nawulira waliwo we bawalakataawo emmengo nga bagamba bagenda bazimbirawo ekizimbe ekivaamu ensimbi Sangobbe bamuvaako simanyi ebintu by'emmenge bye twali birese nkubulidde olutaba lwenakola Esangobbe olutaba lw'oluto bwe lwagenda. Ogenze n'oyogera ku nsonga y'okuba nti ettaka eryo liriko Banyarwanda naye nga Abanyarwanda ate be tubeera nabo wano mu Kampala balumiriza babasosola babakola ki Esangobbe eryabagobayo babasosola okubaawo babasosola mpulira mwami Gashumba oyo yatera okgenda ku TV naga Abanyarwanda basosolwa n'okufuna ID wano eya Uganda ng'oli Munyarwanda wabaawo olutalo lw'amaanyi. Kiki ekiva ku ekyo lwaki Gashumba ensonga zino aziremeddewo? Tosobola mujjako ndowooza ye nekyo nsobola okugamba baganda bange Abanyarwanda kuba nange nage bangabayo abalabi bo oba baleebaza alternative baganda baffe Abanyarwanda oba baganda bange Abanyarwanda abazaaliddwa wano aba 1926 sirowooza tewali ayinza okuvayo nayogera ebintu ebityo oli ayinza obyogera nga yayisaawo bibye ayinza obyogera nga jakkenkya bagenda nti pulezidenti w'Abanyarwanda naye nga Abanyarwanda bangi abajja mwezi emyaka gyenkoze eki gyoyogedde kakati olwaleero bo baga nti babasosola
ng'egyo emyaka gyonna bali mu ki nga babadde mu Buganda wano ono abyogera ndowooza ali ku ki ate gwe bw'ogamba nti bakusasula Abanyarwanda bava mu nsi abantu abali e Rwanda babayita batya baba Banyarwanda wabeera nga ne bakusasudde si wammwe ddayo iwammwe yagamba munnayuganda ebintu bino nedda ekigambo kyakulembeza nimbasagala nnyo kudisikasinga ku mwami Gashumba Frank nze nabagamba niyobuddeko namusinkanako nga ndaba ebirowoozo bye gyebuvuddeko oyabeerera kitongole kyo oba kampuni yo eya sisimu yali sisimu ka Uganda twasinkananga ne tunyumiza ddala naye bw'aba nti yayonoonekamu era naludde embiri okukola ki okwonoonekamu kubanga Abanyarwanda tebalina kitundu kyonna ku ttwale lya Uganda ate bwe tuba twogera ndoza kumanya Abanda oba Uganda tugizze ku bbali tebalina kitundu kyonna bwe bava mu Ethiopia batuukirawa batuukira history agamba Bunagana ne bava e Bunagana ne badda kubanga ejjukire n'ensi teyali mu nsalo ensi yali emu ne batuukira e Bunagana ne bava e Bunagana ne badda mu nsi eyo gye bakola ki gye bayita Banagana ate Rwanda y'Abanyarwanda nze lwakinkana ngeno bansosola nesikola ki nze bwe namanya nti Mengo bansosola ŋŋendayo mu nkiiko zaabwe kuba ne bye bateesa sikwatagana nabyo bwe nalaba nti ne mu kigango bateesa bya kisiiro era sayiddayo kale lwaki mbeera gye bansosola lwaki guddawo nogaa nti gye batusosola ensi yammwe eri Rwanda ddi Rwanda naye Abanyarwanda baba bamanyi tebasosolebwa Abanyarwanda bamanyi tibazaliddwa wano bakuliddwa wano nga balina endowooza etali ya byabufuzi bo ndowooza bali batebenkevu bakoze eki webali namuwulira agamba kumanyanga ffe twayamba nnyo Uganda n'ebitundu ebimu ku Uganda byali Rwanda nedda ekyo mpozi ye bwe bwanga kwe kumanya kwe nenze kyemmanyi n'ebitundu ebiriraanye tebyali byabwe kati abakiga baava Mbale baddemba okuddayo Embale ekigambo Bukiga kitegeeza kutuuka nga buno ogamba nti tutambudde tutuuse naye nga Abakiga bagi baava Mbale era bagisu ddala Abakiga baava Mbale Abazulu bano abali South Africa baava Mbalala babeeranga mu kitundu ky'Embala nga kitundu kyabwe ne baserengeta owulira n'olulimi lwabwe lwagala okufaananamu olwaffe wano Abazulu ab'Abazulu ab'e South Africa baava Mbalala Abakiga baava Mbale Abayisirayiri baava Kangulumira mpulira bayimba akayimba ow'amaaso ameeru Abayisirayiri baava Kangulumira wano mu Bugere nabo kati bagambe nti bakola ki ekintu ky'okusosola ekyo simwe bakyatandise naddi akikumamu nno nnyo omuliro simanyi ne lwaki akiseesaamu bajja okukomekerera nakyo bijjamu Kkalira ku mimwa ajja kulwanagana n'ekintu ekigazi kyatajja kusobola kubanga kankubuuleko ekintu kimu obuyinza n'obukulembeze bw'ensi eno bwava dda mu balya mmere gwe bw'ogamba nti Abanyarwanda temugeza lutalo odduggulawo mwabazaalamu ebyakisiro gwe banobyogera nga gwe mulya mmere naye obuyinza n'obukulembeze bw'ensi eno bwava mu balya mmere bannannyini nsi nga emisambo babasange agenda alabe Museveni amubuulire bo enteekateeka zaabwe ziyimiriza bamukuumye emyaka emeka kakati ye bwadde awo n'ayogera bino abasango b'emisambo kyekintu ekisobola okuzikiriza okusirisa embeera yonna eyinza okubaawo n'etabaawo kubanga bwe tugamba nti buli ataliiwo awo anaafulume tekyetagisa kukwata majambiya tekyetagisa kukwata biso guba mukolo ogwo buli mbuzi nedda ku nkondo yaayo era yagamba balina okutya era infact akisiba nnyo ku Bakyagulanyi bano n'agamba kati Kyagulanyi mumuwagira bwe bajja mu buyinza bagira tugoba wano nengeri alina enteekateeka egoba abantu ababadde wano okuva mu myaka gy'abiri ekyo tewali kizzemu kubanga nkugambye nti obukulembeze bw'ensi eno n'obuyinza bw'ensi eno bannyini nsi babuddiza nkuddamu olwaleero buli muntu yenna kabeere Munyarwanda kabeere Munyankole kabeere ki bo kye bajja okuwakana ate nga kinyogera kituufu babadde mu Buganda ebbanga ddene babadde wano ebbanga ddene Kabaka Muteesa teyawasako Mwankole nkireeta nti Kabaka nezame nti Omulangira ate nga baali ba mukwano nnyo n'Omugabe tebalina ennyumba wano mu Buganda nga Kabaka Muteesa yazibazimbirawo
kakati oli bwayogera ebyo nkugambye bwekiba nti buli mugwira tali muganda kufuluma wano tekyetagisa busaale tekyetagisa majambiya tekyetagisa bukumbi guba omukolo ogwo nga bonna baba bafuluma buli mbuzi nedda kuki ku nkondo yaayo abaganda bajja kukyokwogera ekintu ekyo buli mbuzi edda kuki ku nkondo yaayo eddako nkuwa ebireebi ekire nekikwata ennaku 3 buli omu nanoonya ebyamuleeta bantu bagamba mbodda kuno n'otandika okwefumbafumba nabo beefumbi ekisooka nze guno omukutu si gwange nti njiya byakwogera nfune sente nze nkunoonya kati gwe atayagala naawe weefumbi waliwo neyagamba nagaa nti si mulangira lwakuba amanyi bwomanya bino ebintu mukulu Kaweesa Solomon bajjajjaffe ba Ssekabaka bengamba yasogamba nti bakabaka abawera ddala 643 kubanga bakinga nti bali badde 43 kabaka Semwezi yadde emirundi emeka 3 kabaka Semwezi asooka owokubiri n'owokusatu kunne kabaka wanga naye yadde emirundi oba 2 kakati kyebuganda kati yali badde 643 kati yali 648 tebasobola kukwata nsonga zaabwe ne bazibulya atali waabwe naye ate abamu bagamba nga ne Katikkiro mu mutwalidde nti kabaka Kintu ye yasookawo era yagamba gye buvuddeko awo ng'ayogera n'agamba kabaka Kintu oba yali muganda wa Bemba saakifuna Kintu ki simanyi Kintu gwe yali ategeeza naye nagaa nti Kintu ng'ajja kuno Buganda yali eyitibwa Muwawa Kintu kyanti kubanga bakabaka baaliyo nga Kintu ono wamwe mulyameta nabakolaki nga tannaba kujja ensi eno obutonzi bwonna n'ebitonde ebiri ku nsi kuno waliwo ow'okuntikko eyagibanga ate waliwo abalala bakatonda 112 112 ekyo bwobagatta bonna ne bakola ekintu ne bakola ekigambo Katonda 112 naye nga balina fawundo oba utali fawunda owokuntikko 112 ne bakola ekigambo kino Katonda bwe bamala okuteekateeka ensi eno n'ebigirimu oba n'okujjula kwayo bagikwasa abantu bameka 3 jjajjaffe Kintu ne bamukwasa abantu jjajjaffe Lubowa ne bamukwasa ebisolo n'ebyewalula Kizza ne bamukwasa emigga n'enzizi n'entobazi tuli ku Kintu atali mulya mmere kati simanyi oba owekitiibwa mukwano gwange kyali Sipita Mayiga nkulamusizzaako nnyo omanyi omuvubuka oyo ekizibu kyalina agenda nnyono zamu byawandiikibwa ate nga nze nga kibaga nti abawandiisa abamu balimba kituufu bagendera ku ndowooza ogendera ku luwandiiko ojja kuwakanyanyaffe betwogera nga nawe byomanyi biki birala kakati Kintu bwamala okukwasibwa abantu ne jjajjaffe Lubowa n'akwatibwa ebisolo n'ebyewalula Kizza n'akwasibwa emigga n'enzizi n'entobazi jjajjaffe bamuwa ssemateeka ffe bwe tulitambulirako ng'abalya mmere kyekigambo bya buwangwa naki n'ennono ekintu kino kankiddemu kibagambye mu ssemateeka omwo mwe yakwasibwa akawaayiro akagamba nti singa kabaka aliremererwa okukuuma byali basanzeewo n'okugattako singa aliremererwa okwongera ku ebyo byali basanzeewo singa alissaawo olukomerwalo wakati w'olulyo olulangira n'abataka ab'obusolya atwalibwanga ewakibaale n'akola ki n'alamulwa otijja njogera egamba nti mpawo kyetwala ne kabaka alamulwa sibwe tusooso kibagamba naye kati ffe bwe tujja wano tukizeemu bakiwulire waliwo abapya abajja abantu nno munayo okumanya bagendera nnyo ku biri mu bitabo by'abazungu ebyo juzi lwe wayogera ku musambu wa ssama abantu nakatadde ku TikTok kata nze singa babadde basobola okunkwatamu bati ne bansikira mu be bamanyi bandinsisi gamba togenda bajjako ndowooza yaabwe ne bagamba emisambu egitasoma kati ate gyakyusa gitya bayibuli ne mu lubereberye okubala kwaliyo era mu mwaka gwa 311
kyayamba nnyo jjajjaffe Sonko ng'avumbudde omutuba. Bwe yavumbula omutuba bakwatanga olubugo ne babala emyaka gyabwe ne bazinga ekifundikwa ku lubugo ne basawo n'akati n'emyaka era ne giyitawo ne babala ekifundikwa ne basibawo naki kati obaera gwetuulawo ogambe nti mu Uganda yonna n'alirabye Kkoome mu misamba gyonna Sama gwe n'alirabye kyogera simanyi misamba mingi kati omuntu yenna bino nagamba byafumiriza oba gwe wakateeka ku TikTok teriyo balowooza TikTok eriko abatabufu anti kati ate lwaki okateeka batabufu basobole okuzuukuka ate nze nkuddamu ekintu kimu era nga nkibaddamu abakomentinga nga mutuvuma muli ku TikTok mulofete bituluma mumusigaza butategeera bwammwe na butafumitiza bwammwe omuntu kati waliwo nkugambye nti abakiga bava Mbale ekigambo kitegeeza kutuuka era nalibadde gamba tebava Kibuga kuba naye omanyiyo Abanyala kati bali wali Bugerere mbu balina ne kabaka waabwe bava Kenya bajja banaffe Abaluuli bava Bunyoro kakati nenkugamba n'okugamba nti n'Abazulu abali South Africa bava Mbalala kati goli wadde mbugamba nti lwaki tagambye nti bava Bugerere negamba nti Abaisirairi obutonde bwabwe kangulumira Abangereza wagamba Nansana newa Abangereza amanyi ge bagajja Nansana na wanowa wano gundi yakuba olubiri kabaka Tembo oba Mulanga kyali Mulangira Tembo entinda negamba ba New Zealand bagajja Nansana bo bana ba Dubai bajja batwala mazzi kata Tembo ni bagenda bakola ekyo era olwo yankubira simu juzi Mulangira muganda wange tuli Dubai tuli bubi nnyo nnyo amatabagaze na mugato nsirwaliraho ate nga lwaki oba omuvuma nga akubuulira ebizibu bintu bitabuse omuzungu yatuyita mu bintu bimeka 3 okusaanyaawo ennono yaffe n'okusaanyaawo byaffe byonna bitukola ki bitwalibadde twenyumirizaamu yaleeta eddiini kyeyasookerako n'aleeta science n'aleeta politics ebyobufuzi kituufu ebintu bimeka 3 ffe Abaganda enkozi ensobi ffe Abanyarwanda okumanya kwaffe Abaganda n'okutegeera bangaba tukomezaawo lwa program ffe Abanyarwanda okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe esebo n'okufumiitiriza kwaffe oba amagezi gaffe okumanya n'okutegeera okwaffe bajjajjaffe bakukweka mu lulimi kituufu ng'omuntu yenna anaakuggyako okumanyako n'okutegeera alina kujjako olulimi lwo era ebbaluwa gye bateeka ku mukutu ya 1835 yagamba singa tunaabajjako olulimi lwabwe ne tubalaga nti lufu singa tunaabalaga nti nebyobuwangwa byabwe bifu oyo sitaani mwereere tujja kuba tubaleese bwe tubeetaaga tujja kusobola kubakolaki obafuga si bwe kiri mu tubajjeko obukulembeze bwabwe tubalimbe tuleese demokrasiya ti naawe kabaka waabadde osobola okutuulawo omuntu kasita akuggyako olulimi lwo kyenakugamba nti ekigenda okunyuza ku ssomero si kunoonya magezi okumanya nakutegeera kantandike okwekalakaasa olw'abasomesa abakubira abaana baffe abakubira abato baffe abakubira abaana bemusindika ku masomero mwenna abatulaba babakubira okwogera olulimi lw'ensi yaabwe nti omuzungu yamanya nti Afirika bajjeeko ebintu bino obaleeta eddiini obaleetera ebyobufuzi bagenda kubavuwala babeere mu mbeera embi bajja kuba bayiza olulimi lwaffe mu masomero mu Luganda tululwanisizza bajje babeere abaddu ewaffe kituufu era buli afunawo kafunye nga nze ngenze mu Amerika kuba naye ng'ate bw'osinga n'omuzungu agamba teriyo nsi esinga Uganda bugagga naye mwe mugenda eri kukola ki kuba kyeyo kyenabagamba nti kino ekintu bakitandikira mu bakulembeze kale abalungi abatulaba katusooke tuwummulemu eddakiika emu yokka tukomawo tukyagenda mu maaso abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo beemulema ku Nakatanse so okutali minyonyonto ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula
kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja.